Yes, Projan Media gwe mukutu gokka goyina okwekumirako okubanga ofuna amawulire agakagwawo ate nga geesigika. Gwe subscribing, liking, commenting, nawe sharing content wa Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo kuba singa sigwe singa tetuliwo. Gwe atana subscribing okola nsobi y'amaanyi nnyo ate olina ky'onnoonyako. Subscribing, hitting a subscription button eriawo. Bw'omala subscribing, hitting a button eriawo eringa ekide bagita notification bell. Hitting osobola okubanga ofuna notifications ku stories zonna ze tuba tutaddeyo zonna. Obula kunagamba nti Projan Media nze wali abantu besobola kwerabiranga bebatubeezezaawo wano we tutuuse. Projan Media tumirako bano abantu wammanga. Grace Namuli okola omulimu gw'amaanyi nnyo okwekumira Projan Media. Rachel Kanyago okola omulimu gw'amaanyi nnyo okwekumira Projan Media. Salome Kasozi comment zone ziraba bulungi nnyo era webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Waliwo omukwano gwangawo oba ye Masitula ayina erinnya lya Kiwarabu mbadde nsaba onvunuulyeko erinnya lyo mbere nga nsobola okubanga nkutumirako okwo naye wabula comment zone ziraba erinnya lyo liri mu Luwarabu sisobola soma Luwarabu kuba sirumanyi naye webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Nora nkulaba Zamzam nkulaba koli nnyo webale okwekumira Projan Media TV nnyo. Irene Kemigisha webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Olone Debra Omunyankole koli nnyo. Jackie Ham nkulaba koli n'abalala bangi nnyo. Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Dubai waliyo mukwano gwange Mirembe nyongera okugumya ku bizibe byakutuuseeko omukama akugumye bambi ebizibu osobola okubanga obiyitamu okole bulungi nga omutima gukakkanye kyolina okumanya mukama yagaba ate yatwala. Badde nkusaba ogume muganda wange ali awe Dubai Mirembe wafiiriddwa mutabani wo sorry bambi kibi nnyo n'abantu balala bangi nnyo. Canada nayo mukwano gwange bayita Shamike oyo tava ku Projan Media TV aba commenting asharinga tetuva ku status ye obale nnyo okwekumira Projan Media TV. Ninayo mukwano gwange Rina nkulaba kwa oli awo mu Kikoni B webale okwekumira Projan Media TV n'abalala bangi nnyo. Jordan nayo mikwano mingi webale okwekumira Projan Media TV. Emikwano gye simanyi obula nange tegimanyi obula gyo jagala bwagezi Projan Media TV. Empeereza yaffe bagisiima buli kaseera mwebale kusiima bambi tusuubiza okwongezaako ku mpeereza yaffe tula nti empeereza yaffe nnungi nengenda kubanga nnyongerako buli kaseera empeereza yaffe beere ddala nnungi ddala. Olunaku lwaleero nze omwana Eddy Kenzo tagenda kulekera okukola ebyewuunyisa bingi. Eddy Kenzo okuva we yayingira music industry abadde ng'ekirabo eri Uganda olw'ensonga nti atutunze international market atutadde ku international market nti Uganda naffe balina bwe batulabirako okuva ku Eddy Kenzo okuva yakuba oluyimba lwa City Alos lwagenda viral nnyo okuva olwo taddanga mabega. Eddy Kenzo yaleeta BET Awards n'endala awards endala ku Africa ne ku international yona yatuleetera awards nyingi nnyo nga Uganda era twali basanyufu nnyo. So Eddy Kenzo emikisa gye tegikoma yadde abantu bagenda bamwogerera bingi yavaako omukazi yamukyawa simanyi biki nti ate ebisiyaga abantu bazze boogera bingi nnyo naye obula Katonda amuwa emikisa talekera ngaawo amwongera buli kaseera emikisa. Eddy Kenzo bamuneemirize nga ambassador wa Go Green ambassador Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ye Green ambassador nyongero kiddamu ogwo nago mukisa gw'amaanyi nnyo. Abamuneeminze beba Environmental Social Safeguard International oba giyite ESSI partnership ne Coca-Cola bali partnership ne Coca-Cola okubanga babunise okusimba emiti wano wakati mu ggwanga lyaffe Uganda wonna era target yabe ya kusimba emiti 10,000 ulira emiti 10,000. So gwali eyo ali ku Projan Media TV kikyokoze okubanga osupportinga Eddy Kenzo obanga oli fan wa Eddy Kenzo kweno campaign gye bamuwadde ey'okusimba emiti okumakinga Uganda yonna okulookinga green. Eddy Kenzo mbigambo wenga musanyufu nnyo yagambye mu Luzungu kankusomeko wano mu Luzungu tusobola okubanga mbikuvundulira neera. I am excited to be working with ESS eno ES in full Environmental Social Safeguards International. Nyongera okujjukiza nti bano teba bazene kwa Coca-Cola fena tukimanyi company nene nnyo tekoma mu Uganda wokka ezimu ku company muno mu nsi yonna esyasinza amaanyi bwe zibanga zivudde ne zeesiga Eddy Kenzo okubeera ambassador wa Green campaign yabe y'okusimba emiti muno mu Uganda. Oladala nga Eddy Kenzo omukisa gw'amaanyi nnyo guno omukisa tegujja nti oba ofuuka busa ambassador just bya bigambo wabula obeera okugirako sente nnyingi era mulabe ddala nti Eddy Kenzo emikisa gye tegigenda kuggwayo egy'okubanga akola ki akiikirira abantu era n'okuvaayo ne bakulonda nga ambassador oteeka kubanga naawe olina engeri weebrandinzeemu ate ffenna tukiraba Eddy Kenzo alina engeri yeebrandinzeemu muno mu Africa nti yeebrandinze nga ekintu buli omu kyasobola okwesiga kuba ye musajja mwesimbu yadde abantu
abantu bajja boogera omukazi yakulema okukola ki ebintu biba social bintu bya bulijjo bya bulamu. Eddy Kenzo so bamulonze nga ambassador mu bigambo bye badde ntakusomera kwa ebigambo bye bitonotono byayogedde mu luzungu nga musanyufu. Eddy Kenzo kinajjukirwa nti Eddy Kenzo ono yali tamanyi luzungu. Bw'ojjukira olugero lwe bulungi story ye bwe yaginyumya. Eddy Kenzo yakoma mu class P2 awo maaso awo n'agendako mu secondary olw'akapiira yalinyako musinyawo yali talina baluwa ya P7. So mulaba omusajja yavudde wala, musajja watu yaveeyo Masaka yonna eyo. Mwabamanyi story ya Eddy Kenzo sagala ate njigendemu nnyo n'omusajja bambi yayita wanene nnyo yayita wala nnyo okusobola kubanga bwatuuka ku bintu nga bino twetaaga ffenna nga bannayuganda oba gwe alaba Projan Media TV osobola okubanga tukola ki tumuyozaayoza ku kkula lino ly'abatuuseeyo. Mu bigambo bye yagambye, I am excited to be working with SSI nagambye nti Environmental Social Safeguards International bo bagambye on this campaign to plant trees across the country, and I want to encourage all Ugandans to join this initiative. Kenzo bwe yadayogera mu bigambo bye yagambye nti ndi musanyufu okubanga nkola ne company eno baba manga banesize okumpa guno omulimo okubanga nso simbe okubiriza abantu okusimba emiti muno mu Uganda wonna era mbadde nsaba na Uganda bonna bannegatteko tusobole okubanga tubunisa okusimba emiti wano mu ggwanga lyaffe lyonna tusobole okubanga tulwanisa embeera y'obudde. Bye bigambo bya Eddy Kenzo byayogeddeko okusinzira ku CEO wa Environmental Social Safeguard International bagiyite ESSI yavuddeyo n'agamba the campaign aims to create awareness. Eno campaign ekigendola kyayo okubunisa enjiri ey'okusimba emiti wano wakati mu ggwanga. Kino ekintu ffenna kituyambanga abannayuganda. Tekiwabula tekikoma ku Eddy Kenzo yekayiko bayenga celebrity oba afunamu ssente, wabula bw'akubiriza abantu osimba emiti ekivaamu guno omusana gwe tulawo gwa January guba gugenda kendeerako olw'emisonga nti enkuba egenda kuba nga yeeyongeddeko mu bungi. Kiba kitukolera ffenna nga bannayuganda. So mbadde nsaba bannayuganda ffenna twegatte ku Eddy Kenzo era gagwali mu comment box endo comment ng'otubuulire eno campaign Eddy Kenzo gy'aliko bwe tokitaba nti nnungi era gwali eyo genda mu comment box yaffe okubirize baganda bo bw'obanga oli Oman, oli Dubai, oli Jordan, oli United Arab Emirates, oli Qatar, genda okubirize baganda babali ewaka basobole okubanga asimbayo omuti ogwo gumu gokka embeera y'obudde egenda kuba ekyuko genda okutuuka okuva eyo Dubai oba ova eyo gyonna gy'ova okolera ssente zo ng'ogyowulira mu ggwanga erimu empewo ennungi n'embeera y'obudde ennungi. Mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV nga nabagamba nti Projan Media TV bw'omala osubscribinga tetukoma ku just kuweereza mawulire gokka, tukwata emikolo like tukola videography, tulina Projan Media tukwata emikolo, tukwata birthdays, tukola photoshoots, graduations, corporate events, zonna tuba tuzikola wano Projan Media TV. Benasuubizako sports n'abadde mbaweerezako stories zaffe ez'emabegako osogenda n'olaba updates zinakuwadde ezigenda maaso mu Uganda Cup oba giyite Stanbic Uganda Cup eri sponsored by Stanbic. Ng'era tiimu ezimu zenakusomeddeko tiimu ezayiseewo mwabaddemu Mbayala City, mwabaddemu Kigezi Homeboys, mwabaddemu n'endalawo nyingi nga Toro United zonna zasobola okuba nga ziyitawo zigenda ku round of 32 okuva ku round of 64. Ezo ezimu ku updates ezisobola okuba ku sports naye nga azaagala omubungi genda ku story yaffe gye nasembiyo okukola eya MC Cut ogiwulize yonna mulimu updates za sports. Mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Gwatana subscribing aga gwe mulundi gwo ogusoose otwegattako olunaku olwaleero subscribing or hitting a notification bell fefeka abagaba amawulire amatuufu wano wakati mu ggwanga ate tukupdatinga buli dakiika wano mu Uganda. Projan Media TV twekuumireko tukwagala nnyo.